Ida mumulaba tuli ku live ne mama Fina wina mubuuzeeko munnaye. Hello? Bannange nga teboogera adde mu maaso jangu otuule wano. Obadde wano jangu odde wano. Rashida. Namukasa naawe jangu obeerewo. Yoyo na Rashida. Mama. Rashida, salamu alaykum. Netwaka yaffe yaabo. Nange sima. Dash mutuulira. Yono mama Fina yono Rashida kati bw'oba inacho nacho yagala omugamba oba mubuuza wuuyo nze mukuwadde. Ati mutwera salamu netajiwulira. Nga teboogera. Oba gundi yange. Eddoboozi lirabika liri wansi. Eddoboozi lye. Teboogera. Oba nze atataddeeko ddoboozi. Giconnectinze n'emmotoka. Answitchinge off emmotoka. Neeno. Evuddeko. Kati Dash mutuwulira. Galawo. Wangi mama? Nsomere enamba yo. Enamba yange. Ndako. Zikize mmotoka akagira kabwe. It is 0703 703 78 02 19 Esembyayo ki? 19 19 ereetera linnya lyange Namukasa Jane. Esembyayo Namukasa Jane. Kati nze mbadde nsaba mu byonna tuleme kuddamu kwogera ku kigambo twagala kusondera mwana ono ssente. Nze asoose twagala musondera ssente tetwagala birala mbw'ate yamuzaalamu muto mbw'ate yamukwata muto mbw'ate yamukola ki muto ebyo mugende wa minisita Balamu kubanga bijja kutuuka ng'ate oyo mwana bimuleetera obuzibu. Nze mbabuulira taata w'abaana be. Taata w'abaana be. Ani ono? Namukasa Jeni. Namukasa Jeni. Namukasa Jeni, ofunye sente meka ku simu yo? Milioni 5. Milioni 5. Oh my God, this is too much. Wow. Rashida wewe nzima. Mama mama Fina. Kianza nyoja la kujisema. Kati Namukasa mugamba omwanya yakole. Mugamba omwana oyo akole. Sente zazifunye mugamba omwana oyo akole ave ku bantu. Ozifunye? Nzifunye milioni 5. Ozirabye Namukasa oba tozirabye? Nzirabye obala kasimu kagezesa. Simanyi oba banakulaga. Mami tu mwakasi. So ziza zirabika milioni 5. Azizo ndowooza musobodde okuziraba. Milioni 5 eze Uganda. Yiye ataka simu kakoze kati.
Tweyanziza mami. Tweyanziza Oyo mwana namukasa mukere ku makya mugende mufune edduuka afune edduuka asasuleko emyezi 3 asuubule ebintu byalina okukozesa mu saaluuni temuddamu okwogera ku mulenzi oyo mumuveeko kati mami n'ekirala mumuveeko engeri omusango ogubadde ewa minisita kati tugukoze tutya oguleka mukwano gujja kuvaayo ate omusango guli wa Katonda nze gambye mwe mukole ekyo temulina okukola era namukasa wangi mami namukasa wangi bwe muba mutaddemu ebintu mu dduuka nze amulwadde nti kino kibulamu amulwadde muve ku muvubuka bannange mama Fina ne baganda ba Rashida ke bakwebaze kubanga mujja bannange kyebaze mama Fina mama waffe omulungi munnange woosali mukama nnyo mama Fina webale nnyo yamba Rashida Allah akuwemu obulungi amina ya rabbi amina ya rabbi mama Fina Allah akuddizeewo Allahumma ya rabbi oh my god wafuuka mama waffe muve ku ebyo ebintu muve ku abo abantu mukole kye mulina okukola amulwadde namukasa nkugambye nkiddamu njogera ku kamera bampulira muteekemu ebintu mu dduuka era amulwadde okwongeramu ebintu mu dduuka bannange tweyanza nnyo mama Fina wajja mukama akuddizeewo munnange n'omukazi oba yava mu ggulu direct wangi mami muteekemu ebintu mu dduuka namukasa mulwadde ngenda bongeeramu ebintu mu dduuka muve ku musajja oyo mumuleke ensi emutwale nga bweyagala ensi emutwale nga bweyagala Rashida olina byeyagala ogamba mama yanza nnyo wojjala akuddizeewo simanyi kyonkoledde simanyi bulungi Luganda naye neyanza nnyo mama Fina wojjala akuddizeewo ate olina kama ajja kiteekamu God is going to make it tweyanziza nnyo ne mwenna ababaddewo kulwala sida ebigambo bibadde bingi naye kuyambibwa kyekikulu tetulina muntu gwe tubadde tuli mu kulwana tewali n'omu nze by the way yogera namukasa nze bwe nayogera bajjaga nambwa yayogedde yogera munambwa yayogedde mwena buli ombaana mukabi kyatazaalanga nako nga nze baŋŋamba nambwayo fumbo bwakulema muvuma abba ne kalina y'omusajja Kalisa wangi mami Kalisa wangi mami kati oyo omwana enkya ono nambwayo ne Jenny bagende banoonye wagenda okukolera ya mami bateekemu buli kimu kyonna kyebagenda okuteekamu kyebabulamu amulwedde ate kasita okyogera ne ave
kubanga awo mbawadde 5 ngenda bongera 5. Mama Fina. Ngenda bongera 5 kati oyo mute tebaddamu mwe mumala okumaliriza ebyammwe nga nze mbaweza obukadde 5 ng'ate muteekamu kati oyo omuwala atule mu dduuka ng'ajjudde omusajja gw'anaaba yagadde omulala n'agenda mulumba nga yeye ate mami abiddemu ebyabasajja Ulira sanyu. Banange tweyanziza. Mama Fina ju. Mama Fina gwamanya ebiri mafe basingo maza. Abasajja batusulira abaana emotionally. Mama Fina ju. Banna. Mama Fina juice basingo maza ne mukasanvaako Mama Fina namukasanvaako wale naku nnyo tusiimye byonna mama bane munveeko nambwayo munveeko yakozesa mami akantu mukatadde mu maaso awo kagamba gwogera Mama Fina ju bannange mugenda kunvumisa Nyebituluma basingo maza. Nafe bebayita basingo maza tubbi. Kati Mama Fina. Mami. Mami. Ompulira. Mbawulira. Mami mbadde nkugamba nange nina mu kubizibu nange ekyotayo siri bulungi mama yafa. Ati munvumisa muli mukunvumisa. Kati tugenda kugenda mama waffe. Mama samaze Rashida kola oye wanika omukono oye go okiseemu. Namukasagamba mama kale weebaza omusajja okulekawo kati bana babiri kati soko osirike deshi bano bamalaya babiri bano ono nono Namukasa n'ennambwayo bamalaya babiri tebakoze Namukasa olwaleero ono yabba kalina mboli yayagala tikitoka ono sokolinde ono yajja omusajja n'amuwasa from nowhere abantu ne babuuza nti bya bulimba naye ng'ate amubbye ono Namukasa yamutwala n'amubba n'amukwata bw'ati abantu bagamba Namukasa alimba olaba mami omusajja samuba omusajja yasimba busiimi omwami wange kayina odda kwona omuyaayo n'asembayo ono nambwayo mama namba yakusinkana ssaawa 2 n'akubba ku ssaawa 5 ono wanji mama wange omulungi nze ndi nfuuzi siina mama siina taata gwe nnina mbulamu buno nze erawo Mama Fina tomanyi owulira otegedde nti olina abayaaye maama akutegeera awo kati awo kyoba otegeera Mama Fina kati bayina kano nze nsaba muŋŋambe era naye muŋŋambe enkya nti miliyoni ze 5 muwadde 5 enkya nsomwezi 5 njagala ntegeere nti saaluuni ye eri bweti saagala kuwulira kigambo kirala toddayo wa minisita Balamu
Ye maama. Mbadde nkyagenda nakola banoonya naye ensoose ne mbaleka. Tusooke tumalize ensonga za Rashida. Ha? Mbamaze sibazaako mukono. Kati maama ffe otulese otya? Obonya yali akuwadde $5,000,000 omukono gumu. Baali bakuwaddeko $5,000,000 omukono gumu. Za Rashida. Tetusaana zikwata. Nze wanyamba Baali bakuwaddeko $5,000,000 omukono gumu. Naye kandekera awo bannange mbadde nsaaga mwami Lubega tanyiiga nti nsaba sente omwami wange andabirira. nze wanyambula ekikwa $25,000 lumu. Olimba. Ate ezo emmotoka zaali zizo gwe wazimpa. Eziriwa. Ezo emmotoka $25,000. Baadde bagambye nti olimba. Babadde balowooza nnimba. Okuva olwo siddanga mukukwata ssente entono. Namukasa obadde ogamba nti Desha alimba. Emmotoka nabimanya mami. Anti akugambye nti baasonda $4,000,000 ne ngamba $25,000 mumundi gumu. Obadde omanyi nti yali alimba. Nondalula okuva olwo ssente entono nzirabanga byokoola. Namanyira nnyingi. Nze ssente entono nzirabanga byokoola. Akuwa entono ng'olabanga agenda okweyambuliramu. Ndabanga zo okunneeyambuliramu okutwala omusago. N'omanyi Namukasa olina lwali omanyidde n'ogamba mbu waliwo omufere eyajja ku TikTok n'agamba mbu maama Fina agempeeza $1,000,000 oba gyali 6. Ali baagala okwonoona maama Fina ebizigo. Olaba nange Namukasa sikyabba $10,000 oba 5. Nakunyiigira. Abantu baagala okwonoona amayumba g'abantu. Tweyanza nnyo mukwano. Weebaze mukwano. Mama Fina neyanza nnyo. Kati nze mbadde nsaba muddemu okunnoonya nga kino kiwedde nga n'edduuka liteekeddwawo buli kimu kiteekeddwawo omuntu anoonya obukadde 2 ateekewo edduuka. So kati ekintu kino $5,000,000 ziteekawo edduuka ng'ate itegeerekeka. Bwe liba teritegeerekeka tigenda diteekamu ssente endala mukwano. Okay, bwetyo embeera bwe badde olunaku olwaleero Mama Fina final avuddeyo n'abanga awa omukyalo oyo Rashida $5,000,000 agenda abeere nga afuna kyatandikawo ave ku musajja gwagamba nti tamuwa buyambi. Bintu bingi bitambudde olunaku olwaleero nga bwe ntandise. Gambe Mama Fina obuyambi bwo abuwaddeyo. Naye nga information mungi gwendese olunaku olwaleero gwe just wekumirawo ku muziki mukutu gwa Megatron. Program olutambula muzere Megatron gemanya babuuzako yonna gye musobera nga mutulaba gye musobera nga mutugoberera abali mu nsi ez'enjawulo. Bakubira nti mutulaba abali Dubai, abali Saudi Arabia, Nakaiza, abali Abu Dhabi, abali mu America, abali Canada, Australia, ne mu ggwanga erya Uganda babuuzako mu ngeri enjawulo. Bintu bingi bitambudde olunaku olwaleero era nga ntandikidde mu giya nsonga za Chosen Becky each and every day zisigala zeeyongera ku ndesa abantu mangi babeere nga boogera ku nsonga eyo. Analese kujja kitonsa waali awo n'abanga atabukira Balamu. Ekintu kye yakoze tekyabadde kirungi. Kujja kitonsa yagamba nti Balamu mu kifo ky'okujjanga mu kamera ebintu n'abikolera mu kamera yandibadde ayita sayidi zonna n'azituuza bamala okubeera nti batuuka ku kukaanya najja mu kamera n'atulaga kiki batuuseeko. Interview eri awo yabadde mukambwe nnyo okukira omususa era nga most of the people abalebe show bamuwagira buwagizi. Genda obeere ng'ogirabako olabe ebigambo ebitebe bitambula. Nendeeta MC Mayor yatwadde information n'agamba nti ensonga zino waliwo abazikumamu omuliro nga yagamba Nambwayo ne Namukasa bebasingidde okubeera nti bazikumamu omuliro era nti omusajja Professor Sekajja obuyambi abadde abuweera ddala mungi nnyo omuwala ono Rashida era byonna byabadde ayogera byabadde kulimba n'ekyemyaka yalimbye
era ng'omusango Balamu bwe yagambye okubeera nti amussaako teguliyo, talina wagenda kubeera nti amusibira omwana mukulu. Information Mayor yagireese interview eri awo nendeeta ne Nurdin Ntega, information gye yatuwadde nyingi nnyo. Interview ezo bwe ziri 3 namba. Mu Lutambula Muzere Megaton gemannya obujjidde mu kaseera kano police evudde n'ebanga egamba nti omukulu Ssekajja Professor yejjeyo yonna gyali nga tennamunoonya. Mu kaseera kano Ssekajja ne Chosen Becky bagenda kubeera nti balya ku ssente abaana bonna ababatwala byali yakaproposinga bw'ati ne babanga ate Chosen Becky ekintu akiteeka ku level endala, omusajja eyamutwala oba yeyamutwala oba omusajja eyatwala bali bweru era bambala biri ebintu by'abagagga. Omusajja tayagala kubeera nti amujuza. Bantu bangi bavayo boogera baga omusajja ono omugagga awo omukyalo obuyambi, olaba yakolera Chosen Becky propose eyo eya ssente nnyingi. Kati buno obusente mu nyumba ya mitwalo 33 tosobola kubeera nti emulema kusasulira mukyalo. Okay, mpola mpola akatukwate mpola mpola ekintu ate tukigguse. Katusookere ddala ku Mama Fiina. Olunaku lubadde lwa leero Mama Fiina asoose kubira Nurdin Ntega essimu abadde ku live ya Dash. N'aba abadde anoonya Namukasa, ndowooza nga amunoonya amuleetere Rashida abeere nga abaako kyamukolera. Bwadde bwe buti Mama Fiina n'akufuna Namukasa ne Nambwayo, kuba saawa eno Nambwayo ne Namukasa be badde balwanirira omukyalo ono abeere nga afuna obwenkanya. Ekyasanyusizza bantu bamu era abantu babadde banyiivu. Abantu babadde banyiivu. Nina ne audio Kasaimo yagizannyawo nga waliwo omukyalo omu aleetedde Namukasa ebigambo tebibadde birungi ng'agamba nti Namukasa wateesonyiwe Chosen Becky ajja kubaako kyatuukako. Nsuubira kabadde kabonero ka kutiisatiisa era omukyalo abadde mukambonyo kuba kati saawa eno tuyina tubadde ne gundi ne side bbiri abaga buli ttiimu Professor genda maaso ne musajjawo n'abali ttiimu Rashida, enjuyi zonna zibadde zeeyawuddemu ng'abamu bagamba Rashida ono akemu katono ensonga tazireeta mawulire. Abamu bagamba japapyo genda wa Balamu nti bo Balamu okuva bwe yayingira ofiisi eno teri nsonga gye yali akutteko negguka. Balamu ye kasa abaleeta mawulire n'abaleetaleeta mawulire ne gacamuka ng'amala abata. Kivula abantu ab'enjawulo nasosereta Nalongo Kitone wano n'amutabikira bubi nnyo. Nanze tombulira Balamu kintu kiki yali aggusizza, tumutwalidde emisango gyonna talina kyaggusizza, kasa abateeka mawulire kiba kiwedde. Naye amusawapi Mama Fiina okuvayo n'abanga ayamba omwana ono era amugambye ave ku musajja akole. Tulina information nti Rashida abadde alina pharmacy mwakola n'endowooza abadde tebitambula bulungi nnyo. 2,500,000 zino Mama Fiina zaamuwadde, katusubire nti asobola obeera nti akolamu ekinene. Ndabye abantu bangi boogera nti Mama Fiina still era agabidde mu kamera. Gwagamba nti agabidde mu kamera wakagabira bameka abatali mu kamera. Mama Fiina yo aba asobola okwata $5,000,000 naziwa omuntu gwe wali owadde yaani wadde 10,000. Tubeera n'abantu wano, obeera n'abantu nga 10 mu gundi yo eno ey'essimu n'onoonya ng'ofunye ekizibu n'onoonya ko wadde 2,000 buli gw'okubira sente nombadde nakazi ikalesenga waŋŋambye oluddewo badde nakazisindika kati. Naye Mama Fiina ayambye abantu bangi. Ndowooza lwaki abantu abamu abateeka mu kamera kuwa bujulizi ng'omukyalo ono Rashida bamuwadde sente $5,000,000 mwasobola okukola omudaala gw'ennyaanya, mwasobola okukola akabanda k'amanda akatonotono, mwasobola okukola ne bizinensi endala. Waliwo n'ebintu bino eby'amazzi ng'oteekamu ekigundi asobola okufunayo ekintu ky'amazzi awo n'akiteekawo n'atundanga amazzi 2 abasobola okubeera nti akyusa obulamu. Badega Mama Fiina ensonga lwaki abantu abamu ssente azibayira mu kamera kuteekawo bukakafu nti wali obonaabona nakwata ssente n'enzikuwa kati ddamu ojje mu mawulire otugambe nti oli bubi. Naye abantu abasinga ssente zino bazibawa basooka ndowooza kwenaazako nnaku ssente zibanga za bbeeti kuba omukyala ng'oyo olumu omuwa $5,000,000 alaba ndaba ku ki. Naye kati nga nze omusajja yakolera ssente ze nemba ne $10,000,000 nzibala nti ngenda kukola kino ngenda kukola kino ngenda kikola kino. Mbadde nkyali ku nsonga y'abana abagamba Mama Fiina era amuweredde mu kamera gwe waakawa bameka b'otaweredde mu kamera tuweeyo ng'abantu nga komiti nawo ono Samuel mu kamera
ne muyamba nawo ono kuba ndaba abantu abasingira mu Uganda ebintu bagabira mu kamera naye Mama Fiina ayina ensonga lwaki agabira abantu sente zino mu kamera. Rashida bamuwadde $5,000,000 era nga Nambwayo azirise no zirika. Nambwayo tosaba ku mukazi ono sente ze nina mukasa sente za mwana tembasabira ko nti ate tukoze ekiboloka kyamanyi tukulwaniridde. Amwebale mukoze omulimu omulungi era muswazizza ababadde babalwanyisa kuba abantu babadde bakambwe na mukasa lwaki tuva ku Chosen Beki yofadde ki mwekobanye ne dictator Amiri yabatuma kati bo babadde balwanira girl child. Meya alieri agambagira kulwanira eddembe ly'omusajja yamukowa omusajja yakowa omukazi ya moving on lwaki amulemerako ye wachi bamuwaayiriza na bano bagamba bagenda kulwanirira girl child. Awe tuli kati olutalo lw'amaanyi ne Mama Fiina aluyiyeko amazzi. Nsuubira poliisi nammwe mugende empola ensonga temuziteeka nnyo waggulu muziteeke ku low. Saawa eno Rashida kyabadde yeetaaga buyambi kuba yabadde agambye mbwe ennyumba ya $3,500. Ezo zo ndowooza Balamu yazimwadde kuba wali Balamu teyanditaddewo na mbeera kugamba nti ate tugenda kunoonya omusajja tukole tutya asooka asasula ezo omusajja tumukozesa endagaano nti buli mwezi ogenda leetanga zino naye nga akusinziira ku information gwe nnina na interview gye nkozaawo ne Meya ndowooza abadde ku Megaton mugirabye nga yagamba nti waliwo ne receipts eziraga obulungi nti ennyumba abadde agisasula nti era omwana ono bamubriefies okubeera nti ayogera ebigambo bino. That's why yabadde wa Balamu nga bamubuuza emyaka oba 19 nga tagikakasa bulungi. Oshoga kyengamba nga tagikakasa bulungi bigenza okuvaayo Sekajja okusinziira ku information gwe nnina nga gamba nti ono omwana bamuzaala 2 That's why abantu abasinga badde bavunaana nnyo Balamu okubeera nti reacting rawo n'ogamba nti wandika case ya defilement cause defilement bayinza n'okusiba amayisa case ya defilement afande wandiikaawo yanguwa kiyise mu bwangu ono wakwatibwako agende asooka atuwe birth certificate kuba ebyandagamuntu byakyuka ze namusajja wange era nsiiba nkyogera ndagamuntu eriko emyaka giri 21 ali emyaka 28 ndagamuntu zino buli omu emyaka gye yayagala gye yeewanga naye nga oli ku birth certificate tugenda ntuginoonyerezaako ogenda okulaba mwana bamuzaala ku 1995 yaga bazaala mu gwoli mu 2000 awo emyaka 5 agiridde. Kakati ekintu kya defilement Balamu era okubeera nga agenda mpola naye nga abantu abasinga bagamba nti Balamu areactinga mangu abugujja bo kye bagamba nti ensonga eno yandibadde alinda Sekajja n'amukwata bulungi ne batuula n'omukyala n'amubuuza buzibu ki ko si be bano abasose bokka okwawukana tulabe abantu bangi nga baweekonye bubi nina wano yabadde gundi oba waabaki ali omunaddiini myaka nga 8 takyakwatagana mukazi we abaana bamugoba n'omukyala agamba si kyakwagala abo bakulu ate nga abaana beevuga abaana bali bulungi bano bato basooka ne bakyusa batuuka ku nzikirizaganya kuba kati saawa eno Sekajja takyalina interest n'emu mu mukyalo ono yafunye Chosen Beki agula emmere aleka akameeza yamunyisiza n'ennyonyi yali akuba ebifaananyi yali papalazi kati yali nnyo ennyonyi. Abasajja baagala bakolera omusakazi yenna omwavu ogenda kusigala awo omukwano tegulina gye gulaga abakazi bagagga ate balina omukwano kati Chosen Beki kikyatayina ayina ssente laavu alina olaba akesingirako baawe mu baana n'amukisa amulaga laavu eri ey'abazungu kati tosuubira Sekajja kuva Chosen Beki mpozi nga Chosen Beki yakooye n'amugaa gwe nkutadde kakati kangende ne driver driver waagira waakowa gwe nkutadde kangende ne shamba boy kuba Chosen Beki ayina abasajja be beetaaga abasajja bakoye abakazi ab'obubina abakazi bakoye abasajja bakoye abakazi ab'obubina bakoye abakazi baagala bakazi balina ssente oleeta ki ku mmeeza kati ekitegeeza abakazi bagenda otandika okuwasa yeefunire nga Professor Sekajja oyo amuteeke mu maka dadi nkomawo gula gate dadi kati gwe manager dadi kola kino omukwana afuna gwayagala era ono waana amukoowa era I'm sure that ne Sekajja amanyi ekijja si muntu yeetegese kuba Amiri yali teyabisuubira. Ekinsanyusa ku Amiri yagenza okugenda ng'ayinawo kyayina ng'Amiri Foods etambulira ddala bulungi nnyo era bino byonna bibadde bigenda mu maaso
ng'Amiri atunda budaza. Abamusomedde ku ddwa bamulumbye wali ku Amiri Foods, buli kimu kiwedde ku Amiri Foods. Era information gwe nnina omulungi obulungi, Amiri yagenda okuva ewa Chosen Becky, yagenda okuva mu bufumbo bwa Chosen Becky ng'alina bye yeekoleddewo, yavaayo n'ekirabo ky'emmere. Saawa eno bagambye Amiri azimba ennyumba. Amiri azimba ennyumba nnene nnyo. Kwegamba Chosen Becky ono bw'aba agenze bw'atyo nga buli gwafuna amuzimba, Chosen Becky gendera awo n'abasajja abalala bakwateko. Ono bw'omulaba alina kyafunyeemu, Ssekajja mute leeta omulala. Ssekajja waba afunyeemu kyafunye, mute leeta omulala. Jangu ng'oyimusa abasajja batasobola kwekolerera. Abasajja bamufuna mpola, omukwatako n'omute, fuuka investor. Kati Chosen Becky investor. Era abasajja abaliyo mwenna mwetege Chosen Becky. Kuba I'm sure that time egenda tuuka onamukoowe. Onamukoowaga gwe nkutuusizzaako we nkutuusizza. Nga bwe gambye nti Amiri ye yafunamu. Alina ekirabo ky'emmere era emmere yeggwawo lwa buwoomi. Yamuyigiriza n'okufumba. Chosen Becky mufumbi. Yayigiriza Amiri okufumba. Kati era yeetandikirawo akantu kaako agenza okufuna abakozi ng'ekintu kiri talatibu nga luwombo lw'amagye ate lunayiika ddi. Kakati n'ono naye ono mulabamu nnyo amasandali. Mukazi wakamufuna omugambye nninyisa ku nnyonyi. Simanyi oba yamwagadde bwagazi nnyo. Simanyi oba yamwagadde bwagazi nnyo. Naye Chosen Becky tukwebaza investor, weebale kwagala basajja. Era funa omulala, ono waba akulemye ng'olinawo omutuusizzaako, mute oleete omulala, mute oleete omulala. Abasajja bangi babonaabona wano, baagala ababawasa, tebakyasobola abakazi. Abakazi manyi ennaku zino babbeeyi. Kati abasajja ba layisi. Kati omukazi ow'ebbeeyi ng'ofuna omusajja owa layisi ng'omukumaakuma mpola mpola ng'ekintu kitambula. Nze era emabega ku Mama Fiina. Mama Fiina tumwebaze. Abamwogerera ebigambo mwogere bitono. Kuba ojja ayogera ebigambo tukubuze gwe wayamba ani. Wadde Mama Fiina ayambira mu kamera gwe wayamba ani. Ebigambo bibe bitono. Rashida naawe tawakkala. Ebigambo bibe bitono. Bw'oba osobola okubeera nti ofuna bizinensi, kitugenda okukola. Poliisi temugeza ne musibaani Ssekajja. Kitwagala kiri kintu kimu. Ssekajja abaana baabawa obuyambi. Bw'agaana olwo nga mumusiba. Ekidefilement mukireeta. Twamaze dda okukakasa nti Rashida mukazi mukulu, just mutono. Abakazi babaayo batono mu nature. Naye nga bantu bakulu. Rashida muntu mukulu. Anywedde mukulu ekyo. Rashida muntu mukulu. Ekyabbala mu statement ziri ze yakozesezza mu bwangu, ezo nedda muzite muzireke wali wabbali. Rashida yekwatire ku nsonga ze ne millions 5 asobola okukolamu ekyamagezi. Bangi tebayina busobozi butuukako Mama Fiina kubawa ku ssente ezo. Naye gwe bakuzeko wadde tulage mu ssente zino osobola okubeera nti ozikolamu ekyamagezi. Kozi kyobadde okaayanirako, obadde tukaayanira musajja, obadde okaayanira kubeera nti ofuna obwenkanya. Obwenkanya ate at least olinako wooli nti million 5 zirina abaana. Professor Jabbawo obuyambi era yagambye mbu ayagala abaana be. Ekyo yakyogedde statement. Abaana already balabirira n'ennyumba bajja kubeera nti bagisasula. Ngayo babadde bagisasula biri babadde oyogera babadde tebiriiyo, kuba Ssekajja alina proof nti ennyumba abadde agisasula bulungi nnyo. Omusajja akkiriza nti yakuleka noonya omusajja omulala. Abasajja bangi bali wano ajja kutwala, ayinza n'okutwala n'abaana bo. N'agamba nze nkututte n'abaana bo, saagala kumanya era ngenda kubeera nti nkola nkya, ngenda kubeera nga mbalabirira. Ebigambo bibe bitono. So tawakkala ensonga zijje ewabbala mutagenda kukuyamba. Kino kyakola nti basibe musajjawo. Bwe banaamusiba abaana bannaasigala nga nti bafuna obuyambi. Amaanyi kozesa matono. Kozesa nnyo amagezi, amaanyi okozese matono. Tokozesa amaanyi kubeera nti basiba omusajja. Era kino yakisanyukidde nti basibe Ssekajja ono bw'oba muzadde oba totegeera. Kiringanga mwana w'omuwala eba namufunisa lubuto n'oteeka amaanyi ku musajja bamusibe ndowooza tekiyamba. Funa ngeri ntya gye mukolaganamu abaana bano bakule. Kati Ssekajja bwe banaamusiba profesa owooza ffenna tumufiirwe, tekikola. Abaana bo balikisootya. Just muteeke ku nninga endagaano ewandiikwe nti owaaye buli mwezi twagala emitwalo 5 wano ng'agireeta. Oba Chosen Becky abeera afuuka investor wa famire eno, nakyo kisoboka kuba mukyala mugagga. Buli wiiki aba n'omukolo ayimbira million 3 million 4. Kaakati awo Rashida olina kubeera mukkakkamu, yagala baana bo, osobola n'okufuna omusajja omulala. Oba tolina tukunoonyeze wano, jangu wano ngambe Megatron
njagala musajja muwanvu ng'ali bwati ate tolina kubeera nti weesosola nnyo bweyeetaaga tokola nnyo kajanja. Nze oba oyagala musajja tuba kufunira ku bwereere, sigenda kubeera nti nkusaadde n'ekikumi platform njikuwa nawe noonoonya omusajja. Bw'oba oyagala muteeka mawulire, bw'oba omukolera surprise nga Becky we yakoze okukolera okuwa bbaawe ssente n'amukolera surprise, naawe osobola okukikola. So n'okutoola ku $5,000,000 Mama Fina ze yakuwadde, toolako bukakadde nga kamu nga tukuteekerateekera ogula ekiweta wali ku Gazalandi si bya $5 ne tutimbatimba awo n'obudazi obutonotono n'oba ng'okolera mwami surprise, naawe ng'olumya kyoziri Becky oba tosigaza $4,000,000 nga zikola ebirala. Awo nno twebaza Mama Fina, webale nnyo bali ddala kubeera nti ate okoze ekintu ekyenjawulo n'oba nga oyamba omwana ono Rashida abeere ng'akyusa obulamu. Kati tubeere nti agenda kubeera nti ava mu kamera, n'aba mu pikaapika okujja mu kamera, ndowooza kikome mufunye ekyo kye mufunye, kuba Balaam I'm sure that tagenda kubeera nga abayamba. Nina ekyana ekyagambye nti Nambwa musanyufu nnyo era ayagadde nnyo ekintu kino, era tayagala Rashida kubeera nti afuna musajja abeera awo nga ye bw'ali. Temukikola. Nambwa yabadde alwanirira mukyalo ono abeere ng'afuna obwenkanya, naye finally yabufunye. Naye mu kusooka gye babadde baddukidde talina kye yabayambye, simanyi oba yabawaddeyo ne ku ssente, kyesisuubira singa yazibawadde zandibadde mu kamera. Kati ano kye tubadde tusinga okwetaaga okubeera nti tutebenkeza Rashida kkiriza omusajja yakukyawa, tukyasobola okubeera nti omufuna, tolina ssente, oli mwavu. Omusajja yafumbiddwa omukazi omugagga agenda okubeera nti amulabirira bwe tosobola. Aba yakatuuka n'obanja ssente z'amanda, gaasi yawedde, mu TV yaweddeko, amasaze tekuli. Omusajja yakowa okusasula bills, kakati alina azimusasulira. Tamanya na kumanya nti amasanyalaze gaweddeko, tamanya na kumanya nti emmere yaweddewo. Omufumbi waali bamulabirira, alinga kibwa kya mugagga. Bwe bitono biri. That aside, Kasuku yabudde n'abanga akola akubira alanyokera essimu. Ina statement gye yakoze, abyana weetaaga ku byana ebigenda okukunaazaako egundi, ebigenda okuwa essanyu, ebyana ebyamabina, ebyana ebyamalayo. Abantu bangi bavudde ne babanga boogera Kasuku yakoze kibi era abantu sebasa, most especially abali mupiira. Naye ngenza okulaba Kasuku gwe boogerera saawa eno abadde ne musajja wange Sharon, Frank Antambi, Wen Balukeza n'empale ze. Frank, empale zo oba ozigulawa, oba gwagezi, oba sitoko wakola nnyingi, naye empale ezo babadde awo ng'ate bali aku kyamisana n'abazanyi ba Uganda Cranes. Kyova olaba abantu beeyongedde okwagala Kasuku. Kye mwagalako tava ku bigambo bye n'ensonga za Namukasa zayingiddemu ne zino eza Rashida. Yavudde n'abagamba bagende empola, ensonga zino zeetaaga okubeera nti tuteekawo nnyo maanyi ku mukazi munno. Saawa yonna naawe kikutuukako kitabadde kibi. Saawa yonna amanyi kozesa matono kituuka ku muganda wo. Nga yafunyeeyo omukyala gw'ayagala ng'ate ayongera okubeera nti amusimba nnyala, tomanya, bigambo bingi bitambula. So Kasuku amanyi bamutaddeko mangi, naye ye abalaze nti anywera ku kigambo kya Alanyokero ajja mufunira ebiwala ebyamabina, obulamu beere nga butambula. So mbeebaza okuba nti mubadde mutambula naffe, bajukiza banaffe aba Megaton Events. Gwe wenna alina omukolo, olina mbaga, olina birthday, olina kuyingira, olina kwanjula, olina ki kyonna oyagala kubeera nti okikwata omukolo gwo ogukwata, creating memories, weekwate banaffe aba Megaton Events bajja kubeera nti bawesa ddala omukolo gw'ekitiibwa, bajja kubeera nti creating memories ku mukolo gwo ogwo. Tukwata ekifaananyi kiri ekimalayo, ebifaananyi bye tukuba bimalayo. Tulina drone ziri ezibuuka mu bbanga, tuyinza n'ogiteeka ku kinyonyi negenda bweti. Megaton Events baweesa omukolo gw'ekitiibwa n'obanga weerabako creating memories, n'oteekamu wali okulaba omukolo gwo. Abasajja bakwata ekifaananyi. Gwe alina birthday, olina kwanjula, olina mbaga, olina kuyingira, weekwate banaffe aba Megaton Events bajja kubeera nti abakolera ddala bulungi nnyo ku 0701 77715 03. Ngambe 0701 77715 03 tukubireko, tujja kubeera nga tukuyambira ddala bulungi nnyo. N'ensonga y'aba Yaham ekyagenda ddala maaso abakulu
aba kansala ba Nuupu be bawayo omwalo ogwo okusinziira ku eryako Lord Mayor Elias Lukwago abaka ba Nuupu abamemba ba kansala ba Nuupu bawayo omwalo ogwo era babatadde ku nninga waliwo information yafulumye nti abaka bano babawa miliyoni 10,000 kansala bano babawa miliyoni 10,000 Zaalo Yulika nafuna miliyoni 2.5 okusinziira ku bigambo ebitambula mbu era waliwo show gye tulina wano ne Davcom bonna yabakubidde nga tekuli akwata naye information oyo lunaku lwanca ngenda beera nga muleeta bulungi nnyo amubawe just wekumbira bakomeze kumikutuka Megaton Media ngenda kubeera nti nfuna ddala information asinga muzere Megaton gemanya ankomande stress enala nyingi nnyo mse bulungi mwera